ku story ya Weasel manizo luno baluyita terugwe luno baluyita ntolutalo terujjako omuganda kyayita lutakome tuba tumaliriza Big Brother Chameleon ku nsonga za Weasel nga Nyazaala ayingirawo Nyazaala bwayingirawo nga Sezaala kibakamu Sezaala wamalo kibakamu nga mulemu Big Brother Humphrey ayingira kwegamba tekigenda kuggwa paka tujakutuuka mpaka n'omukyala yennyini yakiyingiramu Teta bagambye mu nkubo nti yakakiddwa okukola eyo video. Hello, my name is Sandra Teta. Today I'm here to talk about a few things I've been seeing on social media, and I would start off by thanking everyone that tried to reach out to me to find out if I was doing okay and the kids. And secondly, I would go on saying I would really love to appreciate the efforts of Daniela, our team, and Mama Ghetto. However much, I would kindly ask them to step down of my family issues for now, because enough is enough right now, because whatever campaign they're doing or whatever posts they're doing are being run on speculations and rumors, because none of them really bothered to call me and ask me what was really going on or even ask if I was doing okay, because in this context I would actually address Daniela, because she's family. But you know, how do you start posting one post, second post without calling someone to really know if whatever you're talking about is real, or if she's doing good, or if she's, I don't know how you start posting that. But other than that, I would really kindly ask them to step out of my family business and let me handle it as me, Sandra Teta, because this is my family you're talking about. And another thing, in this whole campaign, you are bringing down the brand Sandra Teta. I worked so hard to be who I am today. By the way, Sandra Chakolo, what you value call to get to get so many for our cats if I want to ever never look it down. Let's take it. To get to get Serango Mutuagamba. Abacas way, but they want attention, they convince, they confuse us. Kati baveyo batuketusera nga batulaba bulabi nga n'ovayo n'okaba kati nga omwana we yagamba mbu Sandra bamugwa n'ava mu nationality ye Rwanda n'adda mu Korea naye olaba n'atalina ssente erinnya alifikisinga. Anyway, ensonga eriwo ya Humphrey tumanyi mukulu wa Jose Chameleon, mukulu w'abamayanja yavuddeyo ku social media ze n'ateekayo n'agamba I do not condemn the violence, tawagira mpisa za muganda we, but in whatever form Weasel weddeko bwe yamaze okubulirira mutowe n'agamba takuba nnyo nadde wa mukyala we kuba nabeera wa Daniela n'amugamba yagamba Weasel you end up in New Zealand. N'amugamba naawe Sandra wetereze tereza amaka smile nawe Sandra tereza amaka mutuule mwetereze dungu oba yategezeza chawo katata wa team eno story nade manyi Humphrey alumbyani Sandra mani alumbye Daniela naye ate kino kiraga nti Humphrey yabadde ayogera to Sandra. Daniela navayo ku nsonga ye mumanyi yatusuubiza natugamba pressure. I'm sorry I hurt your feelings when I called you stupid netugamba banani mulamu ng'omutabukidde nagamba I really thought you already know you are the dumbest biggest brother dumbest big brother to anyone at this particular time. Tugamba tokubye mu Buganda onaba tata w'abaana bo onaba tata ate ono no wandigambye nti n'olumbye Palaso Weasel ono big brother big mayanja omwana oyo amuleke ki namba Palaso tukutumiddeko nnyo. You have a very big fan here. Naye Daniela kyokola kirungi nnyo. Nesi ensonga zige ate ogenza okukola this comment has come after Sandra Teta recording a video nga abasaba gwe ne Mama Ghetto you as Daniela. Yes, also nabebaza. Thank you so much for the support, for the feminist byonna byemukola feminine because ebicha oluzungu lwonna olubeeramu mu bigambo byabwe. First yasooka na commentinga naye yalaba tekimumalidde she recorded a video nga abasaba mumuleke. Enough is enough. Entwalo zinazeerwanire ng'omukyalo you know, but ebigambibwa mu nkubo nga bwe kigambye nti video yakakibwa tetumanyi how because
ali waabwe tetumanyi oba she's in Rwanda just ategera ku Sandra our Miss Ugandas waneeno ebawangula bagenda ne bafuna abasajja abroad America naye kireka ye abroad yali Uganda najja nagwa ku Rasta nakakande tanafuna abroad Weasel by the way naye yavaayo nagamba buchama namugamba munange Rasta nagamba ogambe empologoma yeeyo eva mu bintu bineeno naye mbweno video teyagwayo we are expecting we are asking for the fans nteno audio mugituteereyo bwoba osazeewo okola lugambo lukole mu full swing nkusaba busabi gamba mukyala wo oba weba yempologoma nga gwe empologoma enkazi nja kya understandinga gamba mukyala wo tamanyi gye tuvudde gwoli nawo manyi oli munaku nganzo manyi gye tuvudde gamba mukyala wo tamanyi mukyala wange nange simumanyi sisagala namumanya control ajja biteeka ku next level kuba tayina evidence beyond reasonable doubt nja mukwata defamation. Yeah, thank you. Awenze kyenenyamu Daniela simunenya naye era munenya mulimu yagamba mbu tebamukubirako mubuuza bamala ng'anyanja bajjani mama geto yagambye mbu yali talina simu kati bandi mutuukiridde bane ku ekyo naye yennyini Sandra n'atugamba mama geto amaleyo eyo audio gye yaplayinga ekyo si kyenenya Daniela si kyenenya Daniela mulimu ebintu okay baawo serebu kitegeera balamu bo bonna baserebu lwaki byonna byemwogera tojja n'obitulaga First talk to your husband, talk to your mulamuzi. Oshtegera wabigana jangu wabitulage. Ati Daniela yabipostinga. Oyinza kunga ati Chameleone yabipostinga. Era kiri obvious nti Daniela buli wayogeranga ne tata aba mama aba tata aba. Mama aba okoze woti, tata aba okoze woti angajjanga abitulaga. Oshtegera rest emukoppa kuba Kyagulanyizi. Oshtegera. zino ensonga zote zijja kugwa but we'll keep you updated tujja batukuletera ensonga zineeno tubadde tumanyi omuliro gujja kulekeraawo n'ekirala Shiba kye yakoze omanyi story tego buli omu agenda agibuukira this saga happened nga Shiba ali mu Uganda lwaki yalina jjogerako ng'agenze Rwanda bamukyaziza ku bya show ye someone said I have experience yeye nyini yatugamba tagenda kuza abaana baffe tanazaala abaana omanyi Shiba by the way someone said something waliwo yagamba Shiba we yali ne Jeff yamprotectinganga nnyo ng'amukuuma nnyo okulaba nti Shiba tabeera nnyo mu kamera kubanga wabeera mu kamera olumu ajja kwogera ebimususeeko naye kalira we bamuwa microphone yagenda bagamba nze sinnazaala n'atunyumizanga bwe yabonaabona kitegeera bwe yali ekikomando so kati tumanyi ne byatida tebimukwata bimukwatirako wane kati engeri yagenze Rwanda ne bijja nga bisembera ku yabadde alina okubumbabumba ka Uganda we don't have bad men on Shiba yali akozeeyo album cause Karokasita yakoze album samali yiyo you know we forget ati kati abayini tulina bangi kati Karokasita ngajja nga tukubamu limited edition mwana yesu n'obuntu by the way ye muntu I don't know her so but then ye muntu abantu gebogerako nti she has really worked hard for this she has been patient najja n'abandingako now she's this artist gwe tumanyi she's hard working gwe tubeera tumugeraageranya kale si mukulu nnyo nga basindi si mukulu nnyo kale tumuteeka nti tumugeraageranya ne basindi si mu myaka n'emyaka leera tatuuka sindi lwaki emyaka gitabula komanye entebe ebaluma nnyo gyetuli neemuleka no kyambadengezako gambe teyajjira kumu ne basindi naye tulaba wabeera ataddewo performance ayagala kwekana ne Sindi ate yennyininyini yakigamba she's Cindy's #1 fan Cindy ye muntu muba artist Cindy yeki era nowa president yadde mukwano gwasaha nekyemanyi yali avotinga Cindy naye albamu eno eriko ennyimba nyingi nyonyonyonyo nalabyeko Pikwa Maika nalabyeko Fefe Busi nabotuwane title yennyini Rafik for Maika ne Arboy from Kenya baluyita you baby gwachimala then Eddie Kenzo aina ne Eddie Kenzo naye balina kahaga kebewaawo ne Gravity ku Galaxy wakalaba balina
Karo kasita gravity mufugo. He's married. Aina abana kitagira. Ede mkazi wa gravity tavayo complaining anaye bambe yo mkazi ono kitagira. Raina ne Ed Kenzo bali to be demo, but as we speak the video is out a Fit for America Araboy ne Karo kasita video ya fulumi very nice video choreography. I did expect people to be on this. Why not? They have a song already. And so what? You can do a song again and again and again. I don't know why no my Karokasta by they have that friendship with Kenzo. Nenga ye gravity omutuju mu musonyiwe yavayo ne yetonda okugamba nti abakazi bambi nange kyanumaamu because gravity is my his fan bambi alinga mutuju but abantu abakwata bulungi nnyo. I don't believe just gravity omanyi olumu ayogera bobo wegereza nnyo interview za gravity olumu ayogera fwa kyetuba tuyita olumu amala googera naye kworo kale yakyogera natamanya wakyogeredde na lwaki akyogedde bayitayo mukazi wa gravity wali odeko mukazi wa gravity nga yamulugunya baba housewife ndowooza yasooka tuzibwako bayibabi shaguranyi kitegeera tetuwulirako nga complaininze oyo omukazi mulungi yamu abaana abalungi n'olw'ensonga gravity mu musonyiwe mujja ku show ye 1st October ne gravity ayagala October ne project oba kiki ne show ye yasembayo yali ya October ate ng'era cricket obo ate bambi n'agikuba so bambi ng'omugendo supportinga babitusi omugendo supportinga Fit for America wini lwaje Mpozi ne Juliana bambi ne gravity to Jet College tusimbule tuongereyo Angela akatasumba V8 jango tukimekwano omusana gutwocha naye nga waliwo story eyennaku ebadde etambula ku social media naddala yatandikidde ku trendinga ku King Saha yagipostize alina omukolo gwe yayimbako ogwa naggaga tetumanyi oba abadde musamba naye abadde ava Bungereza yazze wano n'akola baga every woman je yanjetazo abakazi muve mu byokweguma mbusi not everyone's dream mukwano teri gwe bali basabye bufumbo nagamba no that's not my dream ogana bugani because that's not the proposal you wanted naye nga obo oyagala okuvayo yibo obuyimba bwa step 1 na toro ebikuta byamuluma simanya ebikusi naye nga living jokes aside omusajja oyo babadde ku honeymoon ne mukyala we omulungi ennyo actually after seeing this post nze nadde manyi makulu abujingo ne ex-boyfriend naite tusaze bika sikusala bika mumaye buzibu tulina abannayuganda bw'olaba ekifaananyi osooka lowooza before reading the caption kati ze nalifeningamba bujingo bamutukuza omukyala nadde manyi byadda after reading the caption nendoka ngamba ate sikoka ne Ruth Kalibala naye yagambye olwalabye we bati ekifaananyi yene obwongo ne bugenderawo ku Susan Makulu so sad newankwedde mukama nenawe mukama nonkwada dola we n'omuntu wani mulize after honeymoon munange ono sente ze zasinze omuluma kati nezo bagamba embaga yagweredde in 1 billion oba nezigamba 1 billion because abakutte aba XL oba XL bagambye not that bagambye kisimanya babawadde 600 and I'm like 600 zekyennewunyiza ku guno omukolo ndowooza gwabaddeko yabadde anatera kukola concert y'abayimbi Kenzo yabaddeyo Spicy Juliana okulaba Maddox yabaddeyo kyoba olina okumanya millions mu nakawere naye yabaddeyo nantume naye bambi tusaasira family y'omukyala ne tusaasira n'omukyala cause kigambibwa nti omukyala yabadde after the wedding cause wedding yaliwo this month nga mukaaga but after the wedding omukyala n'afiirwako daddy we kati you know you get it abali bayiseko mu kino ekyokubanga akafiirwako omwagara then after a short period of time n'ofiirwa omwagara you know how it feels oyo omuwala oba oyo omukyala mubeere naye don't leave her alone she's hurting wali wonna wonna yamanyi kyayita mukama katonda akumye family ya story bagenda babaje tujja beera nga tubalaga ebifaananyi byoyo omwami naye bambi adala naye tubadde tetumanyi mu bagagga betulina abadde teyeeraga omugagga bw'atyo bagundi silent richer naye nga Fefe Buzi alina akayimba kampaya bakayita masappe kakolebwa Keisa ku mapeesa kakolebwa zaiga baziga mumutegedde naye nga bayimbi bali mu kufulumya music kubanga bakola concert babasaalirwa nze nabagamba bakola
concert tubere ntugamba naye banange, but just because we don't have music baina soka kutuwa music baleme kubeeranga King Michael. Yagambye King Michael wanaakola concert. Banange Viperake oli mwana mto. Yetamanyi oda soul king. Viperake. Ate Bafana wachi nesi wa dance. Oyo jaja waraga. So gamba king. Raga. Kabaka waraga. Raga ne dance. Toja bitegera. Tubya sanyu ate gundi akuba kyono birangi biingi. Luka flow. Oyo nesi wa dance. Kati nga tusiwula twagala okujjukiza oba okubiriza abantu abalwaninga Uganda Musicians Association. Yes. Because bino byonna beef z'abayimbi ezitandise okuddamu tubadde tuwumuddemuko naye kati ba DJs okuva. No one is beefing, we are just talking facts. Kale bino people might beef in the future. Yeah. Like B2Cs are going to beef. No, at all legend. Naye kale tuba twagala okugamba aba bafune engeri gye bakubiriza. Tubakubiriza bafune engeri gye batulamu ba artist baneno meetings before the muyinza okugamba ababaddeyo mu hustle zaffe ebiki nnyo, but we need organization kubanga okutomeregana kwa concert tekujja kuggwawo, and that's when we mujja okwekwasa abantu newankubadde temwandifunye bantu mujja kwekwasa ekigulu kyoli kati nga Christopher yali wafuna kuba yaliko yekka okitegeera. So tetumanya girwaninga naye entebe ffe tugirimu mwenga baani fengaba neze ngamba president yandibadde azzeeko yandibadde akikolako ne by the way nga tuadvisinga ate oba tebumuwuliriza mwagala kwetwala fwa. Okay, cabinet. You need to accept nti ye president aliko akalulu konna tukalinze. We accept it because twalirayiza ne mwabipapya ne mumukomyawo naye nga cabinet ya nga tukigambe ba mikwano mutulenga gundi amanye nti alina ekivulunga mwenda Rose abadde agalo tukayonga mwenda akijjayo kitegeera kale batulenga Kenzo bwe yakola ku Simbi naye support Charles abayimbi abamu tebali mu Alright, chikakata kugwe ng'omuyimbi ali eyo okuba mu Shiba bakimubuza n'agamba ye tali mu yababuuza nako what is ate kati engeri alina kyeyombekedde ateeka okubaamu naye nga mwebale kutubba akalulu kekkenya Raila Odinga tetumanyi gwe wamanyanga Ruto tetumanyi gwe wakwataganye omukugu mukubba muntu wabata toto nemutatuwa percentage muntu gyasinzeemu because tujjukire Raila in the last election where yali avugana ne Uhuru Kenyatta still yagenda mu kooti akalulu kano kaddibwamu. So we expect akalulu kekkenya okuba nti kasobola okuddibwamu essaawa yonna and the Raila Odinga tujja kuba kali history abamutandisa obisala omanyi kyensinza obutaagala omanyi omuntu waayitamu buli omu yeefuula amumanyi nze mbadde ngoberanga nnyo Ruto oyo munnanga manyi abantu bagira nnyo era kyekimu ekyandihappeninze singa Odinga yayiseemu nandigambe munnanga Odinga oyo abadde asana Chelsea munnanga azze ngaavuganya omanyi abantu mwagala nnyo okwefuula nti nolwensanga eyo obusungu bungi tugenda beera nga tukoma wano tujja kukomawo tubeere nga tuba updates tugenda kola eddogo simanyi lwaki Odinga gyakoze mu ddogo because Kenyans are no politics. I just see things and presidents and MPs naye nga tugenda beera nga olowooza tukomye wano oba onyiiza abagezi gonna gye yagajje kyekikulumba ng'olowooza abantu basimawo emirundi kyonna nga tebakuba nankula ensonga yetugamba nga tusukawo neno high level tour and travel agency yetutaddemu ssente okuba nti tunyirira netuba nga tukutuusako the latest news. Tuyina chip tokyerabira mu maaso awo genda kubeera jinja and a more beautiful outfit it is Christmas.